president tuludde ffenna ffenna ebbanga era tugamba tuli bakyali n'onatuuka mu state house ffe tetugenda kukonkonanga tujja kusigala nga tuli bakyali naye president bagamba yagaliza ofune tosobola kutulabako nnudduzi za muhoozi president tuwe ku kimuhoozi nga kinaaba omudagala mu ofiisi zo kata akatambi kale kikole nga atatigenderedde kale kawe n'obiyaniri sanobiyaniri akate kale edi mutu asobola obbikola tusaba ku nnudduzi za kimuhoozi nga kinaaba omudagala awe tubaagala kasita mukikupa ne kitandika n'amalogo muhoozi njagala okwate kitaawo omutuge yakulemeseza okugenda ku gundi yagenda okulya yakulemesa owa president kitaawo mukwate omutuge newoonaloga newoonagenda ku state square sawa 8 ng'oli bwereere ku state square togenda kufuga Uganda tolifuga muna Uganda manya kino nabagamba enkolongozi nezitulinyeeko zaavaako dda ate oba osuubira nti ogenda kujjako mu 7 nti ogenda kujjako mu 7 mu biseera binino 1896 tosobola okutuuka kati wetuli ebintu bya mu 7 bino biri mu past mu 7 aviirako mu past kamba jjukizeeyo kasitole kamu kamba nyumizeeyo kasitole kamu otegeere embwa zino weziri don't mess twaba kuba spiritual ne tuba kuba ne mu foreign police kati ne ku ground tukubye kati ozeemu okulugo ezo step twazivaako dda mulaba omusajja ono mulaba gwentadde wano mu kino ekifaananyi nono mumulaba gwentadde wano mubalaba babiri bano bebatambulyako obukulembeze bwa Uganda bano ne mu Buganda Kingdom lwaki nkugamba nti bano be bameja however mu Busoga tuyinayo Bujagali ate ne mu Bunyoro ne tuyinayo abatembuzi ne lwaki nkugamba bano basobola okuwangula entalo ezo kati kasooke twogere ku bano deni enkya tujja kwogera ku Bujagali n'abatembuzi embwa eyo babagamba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi okwiri bamuleeta mu nsiko okitegeera bamuleeta mu nsiko but main issue eyamuleetesa mu nsiko ye teyali kulwana zaali bbiri esooka kuba Baganda vibe ekyokubiri yendagaano ey'omwoyo eyali yakolebwa wakati wa Buganda n'obukulembeze bw'emisambwa abamu emisambwa temugimanyi mugiyita misambwa Buganda eyo njagala mujjukire Buganda omusingi Kingdom zonna emisingi ezazimbizwa obwakabaka obwalingawo bwali bwa misambwa era omusambwa ogwasembayo okufuga Buganda gwe guno ono omulaba ono gwe bayita Bemba Musota mu fresh osobola mulaba nti muntu naye ono gwe bayita Bemba Musota okitegeera ngenda kujja ku Bemba Musota kansoke ku Bemba Musota deni nzije ku ono gwe bayita Katonda w'entalo mu Buganda ono ekibuuka omumbaale okitegeera ono ekibuuka omumbaale ngenda kulaga embwa zino byezaagala okukola wallahi Museveni nkulayirira endagaano wazimenya dda tokyasobola kutereza ndagaano zino tosobola eyo bakulimba tosobola mulode wazimenya dda oyina okukola ebintu bisatu by'otokyasobola kukola oyina okuzzaawo amasiro oyina okukwata Northern bypass ogisaanyeewo then number 2 omusambwa namboole mwagusengula wandikola ekintu okulumya gundi nene okomekereza nga omuyambe ekkiriza gwe Muganda gwe munna Uganda tategeera bino mbagambye enkyangenda balete ya story ya Bujagali mbaletere n'abatembuzi then mbagatte mu revolution yeno kakati tuli ku malogo ga muhoozi gali mukola kikyagezaako okukola muhoozi nakugambye Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi okwokubiri weyayitibwa mu nsiko ekyali kimuleese wanu kwali kuwa Baganda vibe but number 2 kwali kusiringa ndagaano ya mwoyo lwaki ono mulabo ono Bemba Musota gwe mbagambyeko gwe musambo ogwasembayo kufuga Buganda oba yali kabaka w'emyoyo eyasembayo kufuga mu Buganda wabula waliwo olutalo naye batugamba nti Prince Junju ate yalwanagana ono naye historically tukkiriza nti Ssekabaka Kintu yalwanagana n'ono era yakomekereza obwakabaka bw'emisambwa Ssekabaka Kintu yalwanagana n'ono wabula ono bwakabaka bwe guno omusambwa guno gwafuga bubi guno ono yatambuliranga mu Misota ono era ye bakugamba nti ye azaalibwa ne Baganda bameka babiri ogumu Musota naye nkugambye guno musambwa ono ye Bemba Musota gwe mwagala the original Bemba Musota yono okitegeera kati ono wewabalukawo olutalo ono wadde yali afuze bubi abantu naye yalabanga abantu bagenda kufa nnyo kiki yakola ne bateekawo endagaano
ne Ssekabaka Kintu ono ne Ssekabaka Kintu abamu batugamba Jjunju abalala batugamba Kabaka Kintu naye kugambe batugamba nti founder wa Buganda wo Buganda gwe bayita Ssekabaka Kintu tujja we bakola endagaano bagamba nti Obuganda bugenda kufugwa nga bakabaka bameka babiri era Buganda Kingdom ebeera ne Ssekabaka bameka ebeera ne bakabaka babiri era enagala byawo emikolo egikolebwa gibeera ebiri. However tulina kabaka ow'omwoyo spiritual king tumulina then tulina ne kabaka ow'omubiri. Kabaka ow'omwoyo kimuvunaanako okukuuma kabaka ono era ye yasooka okulaba wamala okulaba aloosa ebinaatuuka mu lubiri wamala okuloosa ebinaabeera ku kabaka kikyakola yasindika message deni kabaka ne bamuwa obubaka naye obubaka busooka kabaka wa mwoyo olw'endagaano eyakolebwa nti Buganda enegenda kubeeranga ne bakabaka bameka babiri Buganda efugibwa bakabaka babiri era bwe batikkira nkugambye bombi bwe batikkira naye omu gwe basooka otikkira ow'omwoyo deni ow'omubiri ne balyoka baddako omutikkira. Endagaano ezo zezizze zikala bonna Bassekabaka babaddewo mu Buganda babaddeko aidha abeera mu ngo oba abeera mu Musota bemba Musota ono era olubiri lwe ye n'amakanda ge yagateeka mu lubigi okitegeera mu lubigi mwabaddenga abeera ebbanga lyonna era abaddengawo Ssekabaka ono ow'omwoyo ono spiritual king the last spiritual king wa Buganda n'abasinga abantu baamulabanga Omusota ogwo gwabeeranga mu lubigi neki kye baakola omutumba abo ono gwe bayita Yoweri Tibuhaburwa ye yalowooza nti yamaze akifunye kiwedde ebya Buganda abibbi najja n'azimba northern bypass yali erina kuyita mu bbanga olw'okutaasa obwakabaka obwo naye n'embuzi kye yakola yo yajja n'egiyisa wansi ekitogo ne bakisaanyaawo northern bypass kati era kitabani kye kigenda kizunga mbu kikunamira Kyagulanyi mukitwale amaanyi ekisiru kitaawo yakulemesa dde obwakabaka tosobola kulya ngoma ya Buganda tosobola kufuga Uganda ayita oligifuga okitegeera ekintu so weerimba kubanga okyalina emikolo mingi nnyo egy'okukola gwe bo baali bamanyi babasaanyizaawo bano bo obwakabaka bw'omwoyo tebusaanawo basigala nga bali mu bbanga be bayita wandering spirits kati paka we tulifuna omutuufu agenda okuddamu abatuuze nonti muhoozi tosobola katwogere ku ono kabaka w'entalo gwe bayita Kibuuka Omumbaale abasinga muwulira Kibuuka Omumbaale ono baamujja Ssese yensonga lwaki bakugamba nti Buganda abasese batubanja olutalo lwa Bunyoro nga lutukutte Ssekabaka yali Nakibinge ndowooza Nakibinge yaliko by then olutalo olwo ngenda dduka ebeera bulungi ndwekenneenye enkyanja kabateeramuko nga twogera ku Busoga ne Bunyoro nga twogera ku Bujagaali n'abatembuzi kati ono bagenda ne bamuleeta nga Bunyoro etukwatiridde baaba ngekuba Buganda ogittamu omuntu era ne baddamu ne bakola endagaano nti baloosa Ssekabaka ne bamugamba nti olutalo lwo baluganye gende Ssese waliyo omwana omuleete ajja kutaasa Buganda yasanga ono Kibuuka Omumbaale yamujja Ssese n'amuleeta wabula Kabaka baamugamba genda otuleetere omwana wo mu lubiri deni tukuwa ono Ssekabaka yali Nakibinge kyenzijukira if I'm very certain was Nakibinge we baamuleeta mu lubiri ate yakwata muddu gwe yawaayo eri kubana abaweereza b'omu lubiri gwe yawaayo eri ate ne bamuwono ono ne bamuwa ono Kibuuka Omumbaale endagaano eyo yakola ki naye n'agyonoona okitegeera n'agyonoona naye ono yalwana entalo nyingi nnyo mu Bunyoro ono kakati bano bonna bajja ku ndagaano ezaawamu nti bagenda kukuuma Buganda eyo ne Uganda eyo nakugaba ogenda tegeera endagaano zino zeegattirawa Buganda eyawamu ejje lwaki Ssekabaka Edward Muteesa owokubiri yakigezaako wadde yakikomya wakati lwaki resistance yali y'amaanyi nnyo kwani Bendikito Kiwanuka spiritually eno embuzi tekyalina kyekyasobola kukola spiritually tesobola kitaawo yabyonoona dde endagaano ebintu bya Buganda teyabizzaayo gamba taatawo asooka akwata ebya Buganda abizzeeyo ovuyi kitasobola akyasoloosanyawo northern bypass eyo asobola okukomyawo olubiri lwa Bemba Musota asobola n'amasiro nago aganyu gakola goza kiyatwala ebbanga meka bakola emikolo gyawo kiggwe ate nga ffe just mubuzaako myezi bwezo tuviira so ebyo byonna byoli mukola mukulu president soko tutere katambi k'amakudde tusooke tulabeeko bannange president nsaba katambi k'amakudde respect my people them tusisinkane enkya spiritually tosobola okitege tosobola spiritually tosobola mukulu biveeko weewumuzeeko Buganda is sealed tosobola
omwana bamulagayo dda Kyagulanyi